kale tukyasinzidde wano Kiteezi era nga Red Cross we yatadde amakanda gaayo okusobola okulaba nga ebudamya abo bonna abafunye okukosebwa n'abo abaviiriddwako abantu baabwe mu njega eno ey'akasasiro eyabuutikidde abantu b'omu Kiteezi era bangi ku bo babudamiddeko wano oba babudamiziddwako wano oba oliawo mu kaseera akagere nga ne gavumenti bweteekateeka okuba nga oba oliawo ebapulaningira ebawe ew'okubeera ew'olubeerera. Nina omukyala ali omu ku abo ababaddewo ng'ekizibu kino kigwawo era nga mu kaseera kano akuumibwa wano ku Red Cross wali kubanga afuna obuyambi bwonna obusookebwako obwabaweereddwa oboolyawo. Amannya go? Amannya gange bampita Logose Ruth. Ojja kunyongerako bambi ku ddoboozi. Amannya gange bampita Logose Ruth. Nga ndi mutuuze w'e Lusanje. Embeera eyabaddewo? Embeera lwabadde lwa Saturday nga w'obimanyi nti it's a weekend, buli omu abeera kale nga w'obeera okooye mu wiiki oba olina relaxingamu for a while. Naye ate kyakoze nawo nti n'abaana abamu nti babadde bakoze eki bawummudde ate abamu badde sikoolo kitegeera. Naye obwatuuse bwabadde bwakumakya ssaawa emu kitundu kaŋŋambe kuba ekintu kino that's the time wekya happenings okuva eri waggulu paka eno yona gye kyabadde kiridde. Naye nga tekinaba kutuukawo nabadde ndi mu nnyumba mukwano gwange omu n'asooka nankubira essimu nagamba Ruth saamukutte kati naddamu nankubira neŋŋaano gikwata olagiza omutima ne gugamba naye lwaki tozuukuka n'okola ki n'oyoza engoye. Nenzuukuka bwe nazuukuse nesooka nembeera awo ng'abantu abasinga bakyali mu mayumba gaabwe tebannaba kuzuukuka. Kati omutima ne gugamba sooka oddeyo weebake ozuukuke essaawa nga 2 kubanga during week obeera okoowa nnyo okomawo ssaawa 3 okeera ku makya. Omutima ne gugaana neŋŋenda nensolooza engoye zange nagenza owulira mpulira ekintu ekiyuuguuma nga kijja n'omusinde mungi muyinza ogamba oba mbalaasi zirina gye ziva. Nembeerawo abamu abazadde kale nabo ne balowooza oba emmotoka eri eyiwa material. Nembeeraawo nga sibitegeera nensooka nenfuluma nendaba ekintu nga kijja kirina engeri gye kyekola gye kiroolingamwe nga kiriko n'olufu oyinza ogamba lufu naye gwabadde mukka. Nakirabye nga kiri sayidi z'abaneeba baffe nempita mami wange nemugamba maama ye yabadde alowooza oba nkuba yegenda okutonnya kubanga engeri gye kyayabise kirina engeri gye kyayabiseemu. Kati nemuyita maama zuukuka fuluma waliwo ekintu ekikola ekijja netudduka ekyomukisa nti brother wange ye yabadde agenze okukola ye yakedde 12 agenda netudduka. Kati waliwo we twatuuse ne tuyimirira nga tulaba ekintu kikola kitusooka mu maaso ne tuyimirira naye ekyannamukisa nti ku sayidi gye twayimiriddeko si gye kyakoze eki si gye kyagenze nga kigenze sayidi ndala nnyo. Ne tuyimira okugenda okutunawe bati nga kasasiro kyekintu kye bulijjo kye tutabadde tusuubirako yadde nga tetukisuubira yadde n'omulundi n'ogumu nti kasasiro aliveeyo waggulu n'akola ki n'agwa n'abikka abantu. Singa okuluma abantu abo babadde mikwano gyange. Badde nabo kumala ebbanga kubanga najjawo nga ndi mu P2
naye nkulidde awo paka kati singa okunnuma. Embeera mpaka nakati ekyali nzibu ya kunnyonnyola mu bantu, mu baneiba tekuli n'omu yavuddeyo nga mulaba Kubanga nze ne some videos I have them nga kijja nga kisirise, naye paati yaffe kale yabadde yo tekoseddwa, naye eri mu baneiba bemmanyi bonna tewali yadde n'omu eyawonye yadde oba ki, bonna baaziikiddwa. Ate abamu tebannaba bafuna, abamu tuli awo tetusuubira na bafuna. Kikasasiro kingi ate mulimu mbu asidi kati kwegamba biri awo tetubitegeera. Tewaliiwo kintu kyonna kyefaananyiriza mbeera yali ebaddewo ng'eno. Ekintu mbadde sikirabangako, bulijjo mbiraba mu TV nga kale ndaba amazzi simanyanga biki nga mbiraba bulabi, naye kyatutuuseeko kyo si kirungi yadde n'omulundi n'ogumu. Maama ali mu mbeera ki kati? Mimi wange simanyi kuba mukazi wattu yeeraliikiridde, buli kasente kabadde ng'afuna buli kimu yeerekereza bingi, kubanga azimba ennyumba eyo wabadde atuuse, kuba yali ennyumba wogirabako ebadde simanyi katusabe ki simanyi nakumanya n'ebigambo ebyokwogera sibiinago ge mazima. Ennyumba yammwe nayo yabuutikiddwa kasasiro ono? Teyabuutikiddwa, yo bagimenye bumenyi okutaasa bannaffe abaalugendeddemu. So olunaku olwasoose wabudamiziddwa wano mwe mwasula? Olunaku olwasooka tetwali wano cause abantu abasinga maybe abalina otusapootinga baali tebannaba organizinga bulungi, era abamu twafunako mu baneiba gye tusula bwe batyo, n'ebintu byaffe ebimu bye twali tusobodde okuggyayo betubeerako wetubiteeka kale. Bikyali biseera bizibu era bikyali biseera bya nnaku tebikkirizikika, naye nga bingi ku ebyo byabaddewo era bangi ku bo baawonye, obulamu babulina, Mukama gwe beebaza, newankubadde baviiriddwako bannaabwe ab'omuwendo era ab'omugaso mu bulamu bwabwe. Mu kiseera kino kiki kye weetaaga abatulaba kye balina okukuyambamu? Nsaba gavumenti efuna engeri gy'ekikola, simanyi ngeri gye bajja kikolamu, naye balabe nga batereza abantu abafiiriddwa ebintu byabwe, at least basobole obbawaako kasente babaddizeewo, efuna engeri gye bakikola,
kubanga ogw'omanyi okudda ku ziro ng'ekintu wakikolera okumala ebbanga wereseza ebintu bingi si kyangu go ge mazima. Wakiri banoonyeemu engeri n'ekyo bakyogeddeko katusabe kiteekebwe mu nkola era twongere okusaba Mukama abagumye. Twongera okuyita abantu bonna balina obuyambi obw'enjawulo bwe musobola okuleeta wano ku kitongole kya Red Cross mu kaseera kano. Obuyambi bwonna bw'oba oyagala kubuwa muntu ssekinnoomu ng'omwana ono obuwala osobola okubumuwa. Tutegeezeddwako nti tebalina bikozesebwa bimala okugeza nga pads, sabbuuni n'ebintu ebirala bingi ebikozesebwa mu bulamu buno obwa bulijjo. So osobola okuyita direct wano ku kitongole kya Red Cross wekitadde amakanda ekiteezi mu kisaawe noba ng'osobola okuleeta ako akatono k'olina. Ne bwe ziba ngoye nga zikozeeko abantu bano nga bwe mubalaba bwe bali olwaleero era bwe batyo bwe baafulumye. Tewali kye baataasizza kuba kabadde kaseera kazibu nga kaseera kakutaasa bulamu. Tewabadde kyakukola, tewabadde kyakutaasa. So bw'obeera eyo ng'olinayo engoye z'osobola okuleeta n'oyambako n'owa abantu bano ne bwe ziba z'abaana bato abakuzeekuzeemu abakyala oba abaami bangi ku bo basiisiitidde wano tebalina mbeera ya buyambi buli awo bwenkanankana naawe waka waabwe oba oli awo we babadde. Mu kiseera kino embeera eriwo y'abagabirizi ba buyambi kubanga baleeta ekyo ekitono kye balina bwe bakikwasa ekitongole ki Red Cross. So tukusaasira era tulumirwa wamu nnyo naawe era ne banno mwenna. Katusabe Mukama akukuume mpaka nakati banneyiba bo tewali n'omu yalabise. Kujjako waliwo abakyala babiri bembadde mmanyi nga mikwano gyange nga mama Kisuule ne Kisuule omwana we naye yafiiriddemu. Waliwo mama Namiiro n'abazzukulu be n'omwana we omu. Sinnaba kuwulizaako nti babakoze ki babajje sinnaba kiwulirako. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege katubatuuseeko embeera yonna nga bweri neera nammwe tusaba mukole ekisoboka kyonna muyambe nga bwe muli. Tomanya bwe bamenya abantu b'omu Lubigi abantu baali tebakisuubira. Abantu ababawangaalira mu kiteezi ekibaguddeko oba ekyabatuukako ku lw'omukaaga baali tebakisuubira. Byonna byonna beekanze byekange babirabidde wano. Kale n'olwekyo tuyambe Katonda oba oli awo naye anaayisiza mu ffe oba mu bantu abalala abalibeerawo okutuwa obwetaavu nga ffe abali mu bwetaavu. Nze Vicky nsinzidde butereevu ku Mukutu Vicky Exclusive. Mweraba.